Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale mbagamba nti muli babode nnyo kubanga mujje kumirako ne gamba nti comment section weli awo bakabuntira mu comment section tosikalenga oji following happy birthday William Wilberforce Gabula Kyabazinga wa Busoga munaye lero mazaalibwa ge era nga munaye bamutegekedde party baba mu lubiri wali eri bamutegekedde party masavu ate nga gotya jjukira waliwo information badde etambuliraga nti maama mukyala wa Kyabazinga yandiba olubuto era essaawa ena munaye mulinde ka baby temuwunyanga munaye mulabye ka baby ng'azadde information itambula bwetyo bweraga naye ng'ekiriwo essaawa zito bali mumuteekerateekera pate ngenda kusaba ogenda mu comment section omwagaliza amazaalibwa malungi munaye rero mazaalibwa ge era nga yemu information etrending akadde kano ku social media nkwebaza gwe wena ya subscribinga naawe wena nataba kulongo subscribinga ngenda kusaba subscribinga ate onyigene kale mbebaza mwenna nembagamba nti muli babode nnyo kubanga mugifole nga bagita Faali TV gimazaalibwa ga Kyabazinga wa Busoga bali mu kumute kugambe kiri Busoga kiri Busoga pate bateekateeka mukolera pate masavu Bambi Kyabazinga wa Busoga n'omukyala ali lubuto ge mawulire genfuna okuva mu nkuubo era temuwunyanga munaye ka baby nga tufunye ka baby temuwunyanga tufunye ka baby kubanga maama ali lubuto temuwunyanga ka baby mukale munzo gamba yanti yazadde budde ki kirungi mbatemezaako ne mbagamba ng'olaba ng'azadde tugamba nti yafuna ddi olubuto nedda tokyewuunya nkikugambye tokyewuunya ng'azadde temukyewuunyanga mumulabye nga azadde kubanga information gyenfuna kubanga eri amu abakola ki abayinza ogamba maama yafuna ddi olubuto maama Jovia Mutesi yafuna ddi olubuto ate azadde yafuna ddi olubuto temukyewuunya nkibagambidde wano eno ku Faali TV wabula bagamba nti mugifollowing Faali UG News nayo giri waliyo KBTV waliyo RTV Uganda nawo muzifollowing zino temujja kubanga mejjusa bali munteekateeka kubanga bamukolera kapate okumukulisa otuuka ku mazaalibwa ge emyaka simanyi eri abantu bamujja emyaka mujenoonyeze namwe muwe emyaka munaye gyalina okuba nga abe omuntu wa kitiibwa emyaka nedda muntu wa kitiibwa emyaka nedda nammwe mugattegatte mulabe emyaka gy'ayinza okuba ng'ayina mugattegatte emyaka kubanga oluusi bano bakabaka bano bwe bati bano emyaka gyabwe oluusi tuba tugimanyi kubanga babiteeka mu public naye sijja gibagamba ate nga ngimanyi sijja gibagamba kubanga nabinoonyereza byonna neekola ki nembifuna mugyenoonyeze nze sijja kugyogera ono muntu wa kitiibwa singa badde serebu nga muyimbi nali gibagambye ate baserebu bo bagikwekera ddala egyawe naye bano bo tebakola kibakweka myaka gyabwe kubanga n'egyakabaka ndowooza mugitegeera bulungi buli kwakuze amazaalibwa emyaka bagiteekawo kati n'egya Kyabazinga nagitegerere sijja kugibagamba ono wa kitiibwa sinza gibagamba mugyenoonyeze mwenga mugyegatire mulabe genda mu comment section ogigattegatte ombuli emyaka gwe gyosubira gy'ayina nze sijja gibagamba sijja giyisa mu kamwa kange muntu wa kitiibwa munange bye bitambula akateekano ku social media mubalina okuba nga mugifollowinga bagita Faali TV comment section genda mu comment section yawo commentinga wansi awo ombuulire gwe emyaka gyosubira gyayinza okuba nga ayina Faali TV mwongera okubanga mugifollowinga bali kata Saudi Arabia bali mu ggwanga erya Oman nkwebaza gwe wena asinzidde okubanga ogifollowinga abantu b'e Busoga bali muteekateeka pate kubanga bamukolera ka pate Kyabazinga wa Busoga radio pe kugamba ekyakuteedde asaliza wali ejjinja mu Busoga mbaye bulungi Faali TV mbagala nnyo mwena mwera